Kitalo mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti abantu 7 bafiiridde mu kabenje akabadde ku luguudo oludda e Kampala oluva e Kampala nga lugenda eggulu. Ate omuwala amanyiddwa nga Brisher Kash ngono ffenna tumanyi nti Kadama kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku butwa obuli mu mubiri gwe. Ate era factory eya Hima Cement kyaddaaki ekutte omuliro esse abantu bangi. Ku Brisher Media gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli tugamba mwattu subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda tosubwako yadde n'erimu. Olunaku olwaleero abantu 7 bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde ekyampisi mu disitulikiti y'e Nakasongola ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Mufiiriddemu maama n'abaana be babiri. Takisi bwetomereganye ne lukululana nga zonna zibadde zidduka emisinde nga zoolekera ekibuga eky'eggulu. Mawulire ga nnaku nnyo mu mbeera eyo ffe tugamba bonna abafudde Mukama abalamuze kisa emyoyo gyabwe olw'ensonga nti okufiirwa abaana kintu si kirungi nnyo ate naddala nga mwenna mubadde mu kidduka kye kimu. So amawulire amalala genkuleetedde olunaku olwaleero, omuliro gukutte ekkolero erya Hima Cement e Kasese. Era omuliro guno gusse abantu sofa bakonfaminzeeko 5 naye nga tebannamanya bameka abafudde. Ensonga zino waliwo omu blog omu owa National Unity Platform amanyiddwa nga ASP Asimwe oyo abuulira Bible and Politics. Omukulu oyo yayogerako ku nsonga zino n'agamba wagenda kubeerawoko ebintu by'okwokya amasomero, okwokya bifactory, ebintu we bityo yagezaako okubanga abikoonako naye bano abafudde emyoyo gyabwe Mukama agiramuze kisa. Ate era okuleetera ku mawulire ag'omuwala amanyiddwa nga Brisher Kash ono nga yeeguliridde erinnya okubeera omu ku baana abazze ba inspiringa bannaabwe ku TikTok era nga Brisher etandika ndowooza omuwala ono story ze ezisinga mwazirabanga era nga omuwala ono Brisher Kash ffenna atumanyi nti y'omu actually Brisher y'emu ku channel ezaavaayo okubanga zimuyamba ng'akyali mu kibuga Oman oluvannyuma lw'okuba nti baatandikanga okumuwa obutwa, bamuwanga obutwa nga bamuteera mu mmere naye ng'ate ayagala okulya tayagala kubeerawo nga talidde naye nga bambi emmere akimanyi bulungi erimu obutwa. Era kyaddaaki yavuddeyo n'ayogera ng'era agamba bannayuganda nti bangi bamugamba addeyo mu kiyumba olw'ensonga nti ebya wano e Uganda biganye era naye akiraba olw'ensonga nti amanyi buli ekyetaagisa okuddayo mu kiyumba naye n'avaayo n'agamba nti mwe temumanyi mbeera gye nayitamu nga ndi eyo mu kiyumba. Nali mu kiyumba mu Oman, nembeera mu kiyumba mu Abu Dhabi, nembeera abadde mu biyumba bingi omuwala ono Brisher Kash naye agamba yatuuka okuvaayo nga bamuwadde obutwa era obutwa bwamufuukira ekizibu olw'ensonga nti olubuto lusiiba lumuluma tebunnamuggwamu bulungi era abantu bangi baamulaba engeri gye yafaananamu ne batandika n'omusekerera nga yenna aggwawo ne beerabira nti bambi yalina ekirwadde ky'abatolinga nakyo eky'obutwa mu mubiri gwe. Era omuwala ono yavuddeyo ng'agezaako okutangaaza ku bulamu bwe n'agamba nti abamwogerera ebigambo bamwesonyiwe asobole okuba nga naye abeera n'obulamu. Ffenna tumanyi nti baserebu nga bano batera okugenda mu kye bayita depression olw'ebintu ebiba biboogerwako era mwattu waba tafunye counseling ne guidance emala ayinza okwolekera obuzibu. Ayinza okufunira ddala obuzibu, omwana ayinza okwekola ekintu olw'ensonga nti kati ye akugamba ayina obulumi bungi nnyo mu lubuto. Segeera n'agamba nti era mu bwangu n'embiro anaatera okugenda bamukole operation yadde bamusaba ssente empitirivu asobole okuba nga yeeyamba. Segeera n'agamba nti I got that problem nti obuzibu obwo yabufuna ng'era akyakola sayidi za wali mu kiyumba bamuwa obutwa. Segeera
olw'ensonga nti bangi mwogera ebigambo bye mutategeera ng'oyinza okugamba lwaki Uganda togyesonyiwa n'ogenda egundi ne weerabira nti omuntu gw'ogamba akusinga experience mu kyoyogerako ate yamanyi biki byasisinkanayo. So yembeera egenda mu maaso mu ggwanga naye nga ffe Brisher Kash tumwagaliza birungi byereere nga Projan Media ezimu ku channel ezatandika omwana oyo stories ze ezisinga era abantu okusinga omutegeera ennyo twakola nnyo stories ze naddala ng'akyali mu biyumba ng'ali mu mbeera mbi nnyo waliwo baali bagenda omuwa Butwa waliwo baamusamba bingi byali bingi ne twogerako ne bossi we yali Muwarabu naye nga si Muwarabu nnyo kubanga alimu bano Abawarabu ab'e Tanzania twayogerakoko naye yasobola okubanga naye atuwa saidi ye yavaayo n'agamba nti omwana Brisher Kash ye tamulinaako buzibu tebalinaako buzibu ono bossi we gwe yasembayo funa kuba yali musajja mulungi nnyo teyalina buzibu Omutanzania oyo naye ate mu mbeera eyo omuwala Brisher Kash ye nga wetumanyi tiktoker yavangayo n'ayambala engoye z'oyo omukulu ez'oyo bossi we n'afuna obusungu kyova olaba nti yatuukanga ng'alabira ddala omwana amumanyiira naye nga talina ye kye yamukola. Twayogera naye nga tuli ne Calvin Kayanja bossi we n'atutangaaza n'atunnyonnyola netegeera era ne bakwatagana era n'amuddiza akasente ke ak'emyezi gy'alinga 6 yali tamuwa olw'ensonga yali tabeerayo naye nga bino byonna byatandikira wano ku Projan Media. Zino updates twazifunanga wano naye nga nze kyenyinza okugamba nti omwana musooke mwesonyiwe oyo Brisher Kash abantu abali negative mwesonyiwe abaana abo bagezaako okumakinga sure they make ends meet naye ebigambo biba bingi baserebu nga bano abato oyogera ennyo bambi ayinza ogenda mu depression okakkana atandise okukozesa ebiragalalagala okakkana atandise okufuna ebizibu ate nga mwattu si bwe yali naye nga ku Projan Media twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga nkugamba nti subscribinga onyige n'akade osobola okuba nga tosubwa mawulire gonna.